Kadama TV nabagamba ebizibu by'abakadaama oluusi bibeera byefaananyiriza engeri gye bali mu Bawarabu ng'Abawarabu abasinga oyinza okugamba 90% babeera bategeera ekintu kye kimu nga bo balaba engeri gye balamu ebintu babiraba 90% Abawarabu nga babiraba mu ngeri y'emu okuggyako ng'Omuwarabu atambuddeko naye bw'abeera mu Bawarabu abantu b'obeera nabo Abawarabu banno mugera okubeera ne mubeera ne mentality y'emu nga mutegeera ekintu kye kimu olwa cultures ze mubeera muyina ewammwe ne norms tugambe norms ne values ze mutwala mu culture yammwe kitegeeza mujja kubeera ng'ebintu mubiraba mu line ya culture yammwe kakati nabaleetedde Kadaama wano eggulo gwe nabagambye nti nno amagiraasi gaayatika mu nva naye boosi n'akulaga nti enva ezo agamba tewali zisuula ne bazirya Kadaama ye n'agaana n'omwana gwe yali alabirira teyalya okuva olwo tetuddangamu kuwiiza Kadaama ono tukuba essimu ze teziriiko tetumanyi Kadaama ono akyali mulamu takyali mulamu kuba ye agamba lwe yasukumira message mwawulidde voice note ye ng'agamba mukama we oba bakama be omukazi n'omusajja tebaazuukuka ku olwo obuzibu bwe bumu bw'ate bugenda kutuuka Kadaama omulala era naye ekikebe kya sukaali kyagudde wansi ne kyatika boosi n'akulaga nti agenze n'alondamu amagiraasi mu sukaali oyo bye yalonzeemu amagiraasi mu sukaali eyo n'agamba Kadaama agende oba banywe sukaali oyo naye kyenabagamba nti kirungi nnyo okuwuliza stories nga zino Kadaama ono okubeera nga yabadde olwedda awulidde ku story ng'eno n'obuzibu bwatuuse ku munne yasazeewo n'agamba ebintu sukaali ono tebagenda kumunywa era yabadde yeeweze okubeera nga sukaali oyo agenda kumuyiwa kuba tayagala kinaddirira tayagala buzibu ye agamba Abawarabu bano bampaka bawakana beefuula abategeera okusinga Kadaama oba bakadaama oba bassekadaama so bannaaye muwulize nga stories za bannammwe muggyeemu ekyokuyiga ate bw'olaba nga ekizibu kyatuuka ku munno nga kyayita mu process eyo naawe gy'otuuseemu togezaako okukkiriza kintu ng'ekyo kuba tetumanyi Kadaama ono ddala kikyamutuukako tugezezzaako engeri yonna okubeera nga tuddamu okumufuna tewakyali ngeri gyesobola tubeera nga tumufunamu so Kadaama ono ye yagaanye boosi we kye yabadde amugamba mbu amagiraasi gamenyekedde mu sukaali ate amugamba nti sukaali oyo yennyini gwe baba bakozesa ate banywe kankuteereko story ya Kadaama ono akunnyonnyola engeri gye kyabaddemu mukama wange yali ayangatana ekiro kya sukaali ekyo nekimwatikako n'agamba sukaali tosooka muyiwa mutereke baali balina gye balaga ku sipiidi bwe yakomawo n'agezaako bw'alondemu amacupa namugamba tekigenda kusoboka era nali nsayinize nga ngenda kwetegereza sukaali oyo wamutadde mukwate muyiwe nteekemu sukaali omulala kyekyali kuba namugamba n'agezaako okuwalira obwongo bwange bwali butegese ekintu ekikumubala ng'avudde mu ffumbiro nali nja kubala ekintu kyataddemu sukaali waliwo ekikebe ekipya kyeyagula infact bwebafuluma ku mukaga yaddala ekikebe ekipya nga mwagenda oteeka sukaali ne mugaa sukaali agenzemu ecupa tesobola kuggwamu nga yagamba agironzeronzeemu tumunywe ne mugamba tekisoboka n'awakana ne musirika ne mutumya naye nali neetegereza okukwata sukaali oyo muyiwe nteekemu omulala mu kikebe nze nsirike bannange kyandintuuseeko nange nandizeewa ekikulu abantu bano bannange mwami Kadaama abantu bano balina empaka naye nkubulira abantu bano balina empaka nga gyenkomeza era bw'obona abantu bano nodda ewammwe oba kyetaaga buli kyaki ogende ng'osabirayo balokole mbasiraamu bakatuliki buli wamu osabe kuba abantu bano balina empaka sikulimba bannange omukazi naffe yali agenda tunywesa sukaali oyo yayatikiddemu ecupa yiiyo nakikuba lwa mukaaga ekifaananyi nakiweereza mukwano gwange ne mugala labayo omukazi wadde agenda otutta kagamba tunywa sukaali ali mu kikebe ekyo mbutalina buzibu abantu bano balina empaka ku duniya ya Mungu balina empaka afumba enva ne zisirya ne zikola bulaaka n'akulaga nti aziddamu azijalangata n'aziyiwamu amazzi akola bitya mpaka muzirye mpaka muzirye naye ng'olaba enva zifudde zimusiriddeko naye n'agalangatana ne muzibojjerera
oba lwaki balina empaka ate gwe bwogana okula ekintu balabange waba alina tabbu yonna gy'okoze omwami Kadama nali ekintu ekirala kye nalaba mu bantu bano n'omala ofumba ekyokulya balina omululu bagenda ne basooka ne babyanga ne batwala ne balya ne baagala bakutizeeyo bifisseewo jjukira enkola eyaffe tetwagala ebifisseewo nobatunulya n'ogaana obbirya naye bannanga olunaku lwe balidde ebintu ebyo nga gwe tolidde owulira ngaomutima tolina ne bwajja buzzi n'asanga nga yampa omukisa okugjako ebyange kuba yaŋŋamba bwemala ofumba jjako ebibyo abaana bayinza okujja ne batwala ate gwe n'otalya naye era ky'oggyeeko kiri awulira ng'ayagala waakiri oba mukizzeemu mu ki-exchange ng'oddemu otoola ekipya ng'alaba era ekintu ekibeera ku mmeeza bwe bakitwala okukira nze simanyi na ssaala zensaba nga namaze okuggyako ekyange ne batwala ekisigadde essaala zensaba Katonda yazimanyi naye ng'abantu bano boolaba balina empaka abantu bano tebasingika bamanyi bategeera 100% ne bw'omuwabula ekintu nga kyenkana kitya tebawulira ekisinza okubantamya nentamwa nempulira nga ntamiddwa bakusuula mu shiiti gy'olabirako ddala bwoti n'olabira ddala ng'ogenda gigwamu mpulira ennaku ku mwana oyo kati ekyamutuuseeko mpulira ennaku Katonda atusaasire lusaasiza asimattuke tuddemu tumuwulize kyekintu kyekimu nange ekibadde kigenda okuntuukako nnaku za mwezi 26 omwaka guno gwe twakamaliriza after Christmas ku Saturday nga mukaga eccupa eyo lweyatika lwe nali ngenda ogwa mushite naye nze nali sigenda kukkiriza tumunywe okiwulidde nali ngenda kumuyiwa obwongo bwali bumaze okukinootinga nga ngenda kumuyiwa nteekemu omulala nali ndabye abalagajjavu zino embwa ndagajjavu Katonda nsonyiwa olulimi lwenkwisa naye bano abantu balagajjavu baagula obutwa bw'emmese wali eri muganda w'omwami atuli mu maaso emmese zaali zimutawaanya ne bagula obutwa ne bawezaako neeno nomanya okuteekaawo omanye okuteekaawo omwana ayinza n'okujja kubanga bano abaana balya tebasunsula kyakulya kyebakwata ngenda okugiranga buli awo neŋŋamba Mukama Katonda wange naye gye nabuteeka talindamu bulabako bwendiba nfuluma mu nnyumba muno nti kati emmotoka epaakinze wali n'ebintu gyebiri nga mbugyayo gye nabukweka nga nfuna wembuteeka ate ye waliddamu n'abulabira nja kubusuula mu bintu bino ebya sabbuuni biki omu watereka sabbuuni ayoze akola emirimu kakwalwaga kabadde mubeera sabbuuni biki mwenja okumusuula ebitwabye naye we yali abitadde ng'omwana asobola okubuluma bannange bano abantu balagajjavu ate nga abaana babwe tebaliko kkomo tebabakwatira kyakulya tebabagabira tebakolaki beebeewa ebyokulya kati bwakwata obuto obwo n'abuluma we bwali nakanibani bano abantu batekera lwakumeka buli mukama ng'ampadde obulamu nti ŋŋenda emmotoka epaakinze n'ebintu gyebiri angenda nzigyayo gye nabukweka ambusuula mu sabbuuni bwali bwefulukuta abusango